nziza nate mukama waffe Yesu nebaza Katonda abakoledde ebyekisa abakoledde ebikulu era nzikiriza nti obujulizi mubulina mu linnya erya Yesu. Nange mukama mwebaza ampadde obulamu era nange akoze bulungi mu linnya erya Yesu. Leero tugenda kufuna enjiri yaffe okuva mu kitabo kya Yokaana essuula 11. Lazaro tuli mu Yokaana essuula 11 tandika ku kanya akasooka. Awo waliwo omuntu eyali omulwadde Lazaro w'e Besaniya mu mbuga Maliyamu ne Maliza muganda we mwe baali. Maliyamu oyo yasiiga mukama waffe amafuta n'amutaanya ebigere n'enviiri ze. Ye yalina mwannyina Lazaro eyali omulwadde. Awo bannyina abo ne bamutumira nga bagamba nti, mukama waffe, laba gw'oyagala alwadde. Naye Yesu bwe yawulira n'agamba nti obulwadde buno si bwa kufa wabula olw'ekitiibwa kya Katonda, omwana wa Katonda abe n'ekitiibwa olw'obwo. Naye Yesu yayagala Maliza ne muganda we ne Lazaro. Awo bwe yawulira ng'alwadde n'ayisaawo ate ennaku 2 mu kifo kye yalimu. Yesu yeebazibwe. Tulaba wano Yesu ng'alina mikwano gye. Tubalabye Lazaro, Maliyamu ne Maliza baali mikwano gya Yesu. Era ne Lazaro yennyini nabo baali bakimanyi nti Yesu abaagala. Naye laba ekiseera bwe kituuka ne bafuna ebizibu. Baafuna obuzibu, Lazaro n'alwala, kakati ne batumira Yesu nga mukwano gwabwe era nga baali bamumanyi nti ddala asobola okumuyamba obulwadde ne buteeyongera mu maaso. Bwe bamutumira Yesu n'abagamba taa obulwadde obwo si bwa kumutta, era Yesu ye n'agamba bwakuleeta kitiibwa kye kwongera kulabisibwa eri ensi. Era tukiraba nga Yesu alaga nti tafuddeeyo. Tulaba Yesu ng'agenda mu maaso nakola mirimu gye era n'ayisawo ennaku endala 2 nga tanaba kugenda eri mikwano gye. Wano Bayibuli etulaga nti Lazaro obulwadde ne bugenda mu maaso ne bweyongera. Kwano gwange kiki kye tuyiga mu ssuula eno? Tulaba nga naffe twalokoka ne tusembeza Yesu Kristo okubeera omulokozi waffe. Oba jjo oli tonaba kulokoka nga nawe Katonda omwagala, oli mukkiriza, gezaako okusaba, gezaako okugoberera, naye n'ofuna ekizibu. Olina ekizibu ky'otambuliramu kaakano. Era abamu ogezezaako okusaba n'osiiba ne birema. Ogezezaako okugenda mu beegayirizi ne bakwegayirirako embeera ekyaliwo. Ogezezaako okugenda mu basumba bo obategeezeza ensonga yo era ne balaga nti mu butuufu bakusabidde, naye ekizibu kikyaliwo. N'otuuka n'okufuna ebirowoozo ebingi ebiraga nti mu butuufu Yesu alabika gwe takuliiko, tafaayo. N'omulaba ng'asosola. Bw'oba okyatudde mu katebe ogenda okulira nti ate ono yafunye ekyamagero. Oba okyali ku kino n'olaba ate muliraanwa wo nga yali bulungi n'okusinga gwe. Oba okyali awo ogenda okulaba ng'ate embeera yeeyongera okwonoonekera mu bintu byo by'okola. Ne munange na bano bwe batyo bwe baali. Yesu yali mukwano gwabwe, bwe baamubuulira n'ayisaawo ennaku endala 2 obulwadde bwo nga bugenda mu maaso. Katulabe ki ekyaddako. Bayibuli eyogera akanyiri ake 11. Naye omuntu bw'atambula ekiro yeesitala kubanga omusana teguli mu ye. Yayogera bw'ati n'alyoka abagamba nti, mukwano gwange Lazaro yeebase naye ŋŋenda okumuzuukusa. Awo abayigirizwa ne bamugamba nti, mukama waffe, oba yeebasa anaazuukuka. Naye Yesu yayogera ku kufa kwe, naye bo ne balowooza nti ayogera ku kwebaka kwa tulo. Awo Yesu n'alyoka ababuulira lwatu nti Lazaro afudde, nange neesiimye lwammwe kubanga siriiyo mulyoke mukkirize, naye tugende gy'ali. Awo Tomasi ayitibwa Didumu n'agamba abayigirizwa be nti,
naffe tugende tufiire wamu naye. Yesu yeebazibwe. Obutakkiriza bwali mu bayigirizwa ba Mukama waffe Yesu, era nabo tebamanya nti Yesu Kristo yali ayogera ku kufiira ddala. Njagala okubeemu akafaananyi nga Laazaalo afiiridde ddala naye nga Yesu yakitegeddeko. Njagala kati okuba akafaananyi naawe embeera eyo gy'olimu nga yeeyongera bweyongezi nga Yesu akitegeddeko. Oyinza n'ogenda ne mu bannabbi, nabbi Mukama n'amubikkulira embeera yennyini gy'olimu. Yesu yeebazibwe. Ne weebuuza n'ogamba oba Omwoyo Omutukuvu asobodde okubikkula embeera eno gye ndimu, ate lwaki tasobola kugiggyawo? Amaanyi agagiggyawo gaatalina. Yesu yeebazibwe. Naye Yesu tumulabye ng'ekigendererwa kye ng'ayagala abantu abasinga bategeere embeera ono Laazaalo gye yalimu, basobole okuba nga bakkiriza nti ye Katonda akola ebitakoleka. Kale nno naawe embeera eyo gy'olimu si ya kukutta, nedda si ya kukujja ku Katonda, naye Yesu ayagala abantu bakkirize nti ye Katonda akola ebiremye ebigaanidde ddala. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Era Bayibuli etulaga wano nti Yesu, Bayibuli etulaga tubuuke tugende kanyiriri aka 25. Yesu n'amugamba nti nze kuzuukira n'obulamu, akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu, era buli muntu mulamu akkiriza nze talifa mirembe na mirembe. Okkiriza ekyo? Maliza n'amugamba nti weewaawo Mukama wange, nze nzikiriza nga gwe Kristo Omwana wa Katonda ajja mu nsi. Bwe yamala okwogera bw'ati n'agenda n'ayita muganda we Maliyamu mu kyama, n'agamba nti omuyigiriza azze akuyita. Naye bwe yawulira n'agolokoka mangu n'ajja. Yesu yali tannatuuka mu mbuga naye ng'akyali mu kifo Maliza bwe yamusisinkana. Awo Abayudaaya bali Abayudaaya mu nnyumba nga bamukubagiza, bwe baalaba Maliyamu ng'ayimiridde mangu okufuluma, ne bamugoberera nga balowooza nti agenda ku ntaana okukaabira eyo. Awo Maliyamu bwe yatuuka Yesu gy'ali, n'agwa ku bigere bye n'amugamba nti, Mukama wange, singa wali wano mwannyinazze teyandifudde. Awo Yesu n'amulaba ng'akaaba, n'Abayudaaya bazze naye nga bakaaba, n'asinda mu mwoyo gwe ne yeeralikirira. N'agamba nti, mwamuteeka wa? Ne bamugamba nti, Mukama waffe, jjangu olabe. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Bayibuli eraga nti Yesu bwe yatuuka awali ekifo Laazaalo we yabeeranga, yasanga abantu bangi nga bakuŋŋaanye, era kye yali anoonya, kye yali ayagala. Bayibuli eraga nti bannyina nga nabo essuubi libaweddemu nga bagamba nti singa Yesu yabaddewo ng'ono tannafa yandibadde mulamu, naye kano kaamaze okufa n'okuziikibwa ng'amaze okuziikibwa, ate kati ekyamagero ekyo kikomye, nga tebamanyi nti n'ebifudde Yesu abizuukiza. Mukwano gwange nkutegeeza nti n'ebyo by'olaba ebiringa ebimaze okwerabirwa nga biringa ebifiiridde ddala ebitakyasoboka, munange Yesu abisobolera ddala. Oyinza okuba nga obadde disappointed emirundi n'emirundi, oba oliawo akatabo ko akokunoonya visa ng'okatutte ku embassy emirundi egiwera nga munange tebakuwa visa, n'otuuka n'okubiviirako ddala. Njagala nkutegeeze nti ddamu ogezeeko. Yesu asobolera ddala, naddala ebyo by'olaba ebiringa ebifudde ebitakyasoboka, Yesu asobola okubizuukiza. Yesu waali okuzuukiza omulimu gwo, mukwano gwange. Yesu waali okuzuukiza obulamu bwo, waali okuzuukiza ebyo, bizinesi yo waali okugizuukiza mu linnya lya Yesu Omunnazaaleesi. Bayibuli eraga wano akanyiriri akasatu mu 9. Yesu n'agamba nti muggyeewo ejjinja. Maliza mwanyina ow'oli yafa n'amugamba nti, Mukama wange, kaakano awunya kubanga yakamala ennaku 4. Yesu n'amugamba nti sikugambye nti bw'onokkiriza onoolaba ekitiibwa kya Katonda?
awo ne bajjawo ejjinja. Yesu n'ayimusa amaaso waggulu n'ayogera nti Kitange nkwebaza kubanga wampulira, nange namanya ng'ompulira bulijjo, naye njogedde ku lw'ekibiina ekineetoolodde bakkirize nga gwe wantuma. Bwe yamala okwogera bw'ati n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene nti Laazaalo fuluma ojje. Eyali afudde n'afuluma nga azingiddwa mu mbugo, amagulu n'emikono n'ekiremba ng'asibiddwa mu maaso ge. Yesu n'abagamba nti mumusumulule mumuleke agende. Yesu yeebazibwe. Bannange Yesu yakikolera Laazaalo, olwaleero akikolera ggwe. Ejjinja eryava ku ntaana kye kizibu, y'embeera, ly'eddogo eribadde liziyiza obulamu bwo okugenda mu maaso, kye kikolimo kiri kye baakukolimira ekibadde kikulemesa okugenda mu maaso. Yesu kyajjiridde. Ejjinja eryo okulemererwa okuli mu bizinesi zo, Yesu olwaleero abiggyawo. Ebitasoboka erifa abantu biyinzika eri Katonda. Mwannyinaze, muganda wange, kkiriza Yesu olwaleero asisinkana embeerayo. Essuubi eryo erikuggwereddemu ddala. Oba obadde otunda ttaka ng'abaguzi bazze bagenda, olwaleero lwe lunaku lw'omukwano gwange. Oba wanoonya abaana ne birema, olwaleero Yesu aggyawo ejjinja, aggyawo ekikolo ekyo kibadde kiremesa ekyamagero kyo, naye akunoonyaako kukkiriza. Okukkiriza kukuli luuyiwa. Beera n'okukkiriza ogenda kutoola ekyamagero kyo. Katusabe. Katonda omulungi, nkwebaza Mukama wange olw'abantu bo Mukama nga bampuliriza. Mukama tulabye Laazaalo ng'omujja mu ntaana Mukama wange. Nsabira Mukama wange abantu bo bano abampuliriza. Nsabira Mukama wange Taata abandaba ng'essuubi Mukama wange Taata oli nkuweddemu wampuliriza, ng'olabira ddala obulwadde obukuluma tebugenda kuwona, ng'olabira ddala bugenda kukusaanyaawo okooye n'okumira eddagala. Nkulagira mu Yesu Kristo Omunnazaaleesi ove ku kitanda kyo kaakano otambule obeere omulamu mu linnya erya Yesu. Njogera naawe yeetaaga okugenda ebweru okukola. Nsaba Mukama Katonda akuwe feva ogende kaakano ofune visa mu linnya erya Yesu. Ndagira kati mu linnya lya Yesu abadde atakyalina kapito nga bizinesi ewedde namu ng'otuuse n'okulowooza okugiggala, ndagira kapito okulabika mu linnya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Ndagira sente okutandika okugoberera mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Nkusabira gwe atakyalina ssuubi mu bulamu bwo, mu byokola, mu mirimu gyo, mu makaago, ng'olaba buli kimu kyonna kyagaana. Nsaba Mukama Katonda akuyamba azuukize ebyo ebyali byafa mu bulamu bwo mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Mbizuukiza mu linnya erya Yesu. Nzuukiza emirimu gyo mu linnya lya Yesu. Nzuukiza obulamu bwo mu linnya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Nzuukiza emikisa gyo mu linnya lya Yesu. Nzuukiza ssente zo zirina okudda nate mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amakaaga agafa ngazuukiza mu linnya lya Yesu Omunnazaaleesi. Era gwe Setaani abadde atambulira mu maka g'omuzaana wa Katonda oba omuddu wa Katonda, nkulagira nti obulamu bwe va mu makaage mu linnya lya Yesu. Va ku bulamu bwe mu linnya lya Yesu. Buli kyakuwamba, buli kyakukwata nkisibye mu linnya lya Yesu. Era nsumulula, nkozesa ebisumuluzo eby'omugulu kaakano okugulawo enzigi ezibadde enzigale, enzigi ez'emikisa, enzigi ez'obulamu, enzigi ez'essanyu, enzigi za visa. Leka zonna zigulwewo obeere omulamu, ofune visa, osanyuke, emirimu gyo gigulukuke. Weebale Yesu kubanga okikoze mu linnya lya Yesu sabye nga twebaza. Amina. Mukama abanjagalire, abampeera omukisa, musigale nga musuubira okuva eri Katonda essaawa yonna, eddakiika yonna, ekyamagero kikutomera, ebibi ebyafa bizuukizibwa mu linnya erya Yesu. Kamala.